twala okulabula kwange kuno bannayuganda bali bagenda okumentioninga mu security alert gy'ensosi nayo babeere nga bali aweya ku kigenda maaso. Ekisookera ddala mukwano gwange muddu wa Allah Sheikh Ibrahim Chiti onna wooli nsaba okutegeeza abasajja bakutambulirako bakusimbyeko olukongoolo ng'era balinako abantu abakutambulirako naye nga baagala kujja mu ngeri ya wabutwa. Kale ngenda kukusaba muddu wa Allah wonna oba ogenze okukola emirimu gya Allah oba ejje ng'omuntu weekende nnyo abakuwa ebyokulya n'ebyolya ne woolya kubanga baagala kukozesa mbeera eyo era nkutegeezezaako ssebo nkusaba weebereremu. Sheikh Ibrahim Chiti wonna wooli beera nga oli mwegendereza nnyo mu ntambulayo ne mu ndyayo abasajja bakuliko. Aw'ekitiibwa ennyo Dan muli kakatekere yawummula nkulamusiza kanswe naawe oli bulungi naawe nkusaba weebereremu mu ntambulayo bantu b'okulaga nabo gy'olira gy'onywera ne ku mikolo gy'ogenda kubanga naawe gw'omu ku bali ku ladder system efulumya. Asembayo ye Mansur Saha. Mansur Saha muganda wange abasajja bakulemeddeko era nga baagala kukozesa mutabani w'amayanja naye nga mutabani w'amayanja gurupu ezimusindiikiriza okukola ekintu ekyo tayimanyi teziri ku mulimu. So Mansur Saha amakaago gate gongereko security, bizinensi zo zongereko security n'amakaago ag'omukyalo gongereko security kubanga basuubira okujja okukola efujjo ku bintu ebyo basuubira nti ojja kuletaliyeetinga oba okuddamu okubaddiza bakole kye baagala. Baagala kufuula nti oli violent nnyo era nga bagenda kikola emirundi ate tebagenda zikola. So nkusaba weegendereze nnyo nenga bwe nakusaba okwate ttiimu y'amawulire ng'etambula buli wamu naawe nkusaba okize mu nkola kino nga kikola. Kati awo tuvuddewo era katambi katandise. Okusookera ddala njala twala omukisa guno nange okusanyukirako abantu b'e Kayunga, abantu b'e Mubende n'abantu b'e Busoga. Kyemweyagalizanga embazzi wattu Kibuyaga yakisudde nga temukikutteeko. Omusajja Ssebajja okwota omutamanya ngamba Kalangwa Allah yamujjuludde mu ngeri y'ebyewuunyo na buli omu gy'akyewuunya yamujjuludde atya. Kalangwa oyo abadde ayagala nnyo ettaka n'okusinga ekintu ekirala naye ng'ettaka lyakuŋŋaanya lisinga obungi alikuŋŋaanyiza bakama be okuli mukyala Museveni, General Kataha Museveni saako n'aboolugandako n'emikwano mu famire eyo. Era abadde ayagala nnyo ettaka ng'alikuuma nnyo naye Allah yamulaze nti ebyo byonna byaku nsi byakwewunda obudde babutuuse ng'akwagala wattu akuyita. Era bw'atyo bwe yamujjuludde mu ngeri ekyalimu ebibuuzo bingi yabadde ng'eya Nollywood oba Hollywood n'emugjawo wattu emmotoka yo bw'ogiraba weewuunya abakuumi babadde bamukuuma ne duleeva basigadde bali katebule naye ng'ate ye ng'omuntu yafuddemu ate era weewuunya naye ng'omuntu bwe yafudde teyavuddemu wadde akasaayi naye ate Allah teyamukkiriza kuwona geegamaanyi ga Allah. Kale abantu b'e Kayunga mwenna Mukama bw'atyo bwakola ebintu bye ekintu ekiwabwibudde. Omwami oyo yakoze effujjo lingi nnyo omuli okutta abaana b'enkyukakyuka mu bitundu bya Buganda bisinga obungi okusingira ddala e Kayunga. Abadde ne Torture Chambers era abadde awamba attira ddala. Omwami oyo nga kinajjukira yetabako mukutta eyali ssentebe wa LC ey'okutaano omugenzi kati Fefe Kaserebogo gwe baateeka ku muti ne bamuwanika nti yeetuze era ng'ensonga za ttaka n'ebikolo bye bingi nnyo omwami byadde akoze yabadde tayagalirako ddala nkyukakyuka olw'ensonga amaanyi gabadde gamuwala. Ne Katonda nga bwakola ebyewuunyo bambi naye bw'atyo bwe yamusasudde. Kale famire ey'omugenzi Kalangwa buno obubaka mujja bufuna kuno si kuduula era saagala mukwate essimu mwemulugunya kusanyuka kw'abantu era saagala mukole commentary yonna kitamu bakuza okubatuusaawo ssente abadde azijja mu kuyiwa musaayi nakutta bantu nakuwamba mataka. Kati okalya ddaka ddadda envunyo ogirira mu kati kuneekulinda mu kofini neekugwebwena nga tosobola kwekyusa nga tebuli wadde akuyamba buto bwe gutyo bwe guli. Kati omwami oyo ebikolobero byakoze byazizza omuzigo era Mukama bw'atyo bw'asasula. Kati saagala mwemulugunye ng'empanga enywedde amazzi amanaabe mu ku kyalo weekulidde nti bagikoze ekizibu so nga ate yeeyembeera bw'eti bw'eri. Kati omukulu oyo nga Allah bwe yamujjuludde nze ndowooza best solution yeeno wano wammanga era abantu badde mu celebratinga okusinziira ku lumbu abadde bayisaamu. 1 Kalangwa badde ayagala nnyo ettaka
era nga alikuŋŋaanya lingi n'alikuuma. Naye enkuuma ennungi ey'ettaka ng'abantu bagaa nti omwami alina ssente, omukyala alina ssente, azibakamu bwe baseera asulamu nsule. Kati munnange ettaka lyonna lyobbye e Mubende, e Kayunga, mu Busoga region. Ettaka eryo ogenda ddikuuma otya? Enkuuma entuufu ey'ettaka kwe kuba nti bagenda ddikuteeka mu fuuti 6 olikuume ng'olyebaseemu bwebasi, awo ojja kuba olikuuma bulungi. Naye oliba tosobola ddikuuma bulungi kubanga libadde ddene nnyo nga tolina time etuuka. Naye kati bw'obanga bagenda ddikuteekamu bakuziike mu ttaka eryo, kitegeeza ojja kuba oligumite era ng'ettaka eryo likuuma bulungi ng'oli wansi waalyo. Kitegeeza ojja kuba lina security ng'oligumite nga n'ettaka liriwumite. Awo ensi ejja kutegeera bulungi nnyo engeri gy'obadde oyagalamu ettaka n'okulikuuma. Ojja ddikuuma bulungi kuba ojja kubeera under that land or under that soil. Ojja kuba nga olikuuma bulungi nnyo. Katonda bw'atyo bw'asasula. Kati mwena bafamire ya Kalangwa temugeze ne mukawo obuzigo bw'ekiro. Mubadde makitamu Mussi, Mutemu, Muwambi nga Uganda yagiwambako ekitundu. Kati ettaka eryo lyabadde akuuma n'okuwamba alina ddikuuma bulungi nnyo ng'alyebakidde wansi, ajja kuba aligumite nga n'ettaka liriwumite. Kubanga libajja kuba mukama waalyo nti alyebaseemu okusinga lwe babadde mu bbanga nga tasobola dyebakamu. Kati kyekyo ekikulu. Naye nga yenfa Allah yamanyi bw'ategeka era tujja musanga kuba ffenna lyekkubo. Naye nga abantu b'e Kayunga buli omu waddemu okusala akawoko ke, akabuzi ke, bbiya mu munywa gwewo, abantu b'Ejjinja mu Busoga, abantu b'e Mubende mu Kibanyi. Naye nga jjukira bannannyini bintu babadde akolera ekibagoba n'ekyambadde. Abantu bano batandise okwagala okuggyawo abantu bonna abalina properties zaabwe. Era mu kaseera kano ke tugendamu akakafandale ng'edde ly'obukadde, mugenda kulaba mbadde muyita abagagga nga batandise okufa ebikuttuko oba accident. Naye wayitawo akaseera mpawe kaaga ebyobugagga bino bitandika okusebengerera nga bigenda. Kitegeeza nti abamu kubadde ebibokisi bikuuma ebyobugagga by'abasajja bibanyaze ku bannayuganda ne mu ggwanga. Mugenda kulaba bangi nnyo mu ngeri. Kale abantu b'e Kayunga, congratulations. Abantu b'e Busoga, congratulations. Abantu b'e Mubende, Allah bw'atyo bw'asasula, congratulations. Awo naye ettaka lyalikuume bulungi ng'alyebakidde nalyo linyumirwe nti abadde atubba ng'atwagala nnyo atwegaseeko. Oyo Kalangwa muvuddeko era beyatta bonna abasanzeeyo. Ekisinga okwewuunyisa ku nsonga eno, bwe tujja ku mitimbagano kuno ne twogera ku nsonga eziri mu eggwanga, abantu amu batulaba bubi era batwogerera mafuukuule. Naye ne batamanya nti bye twogera biyamba bo olw'ensonga nti enfa Kabbira Kalangwa gye yafuddemu, nti singa yabaddenga mu kitundu e Kayunga we yafunidde akabenje ako wabaddewo eddwaliro eryenkanankana n'ery'emulago, osanga Kabbira yandibadde awona. Oba singa emukono wabaddewo eddwaliro eryenkanankana n'ery'emulago oba eri Nakasero gye yafiiridde, Kalangwa yandibadde awona. Naye imagine atutte ettaka almost Kayunga yenna we okuva e Kayunga mpaka kulega Leke Kyoga oba mpaka apa asima bayita ya asimanyani yone okwawukana ku system ku kitundu kigenda mu mambuka ng'ettaka liri e Mubende ng'atutte amataka ne Busoga ng'ajujjubya abantu. N'oba nga wafunidde accident ya Kayunga ng'e tewaliwo ddwaliro lisobola kutaasa bulamu obwo, naye nga gwe abadde abba ettaka, gw'omukozi wa gavumenti asinga, ani aba yeeryaza amaanyiza? Kati omuganda waffe ali ku ground yoko nga talina busobozi nga ggwe, nti emmotoka emuvuga emugye Kayunga emutwale e Kampala, y'omulabyeko ki era yagenda kuwona atya? Ebintu bino tubaga bikulu nnyo nti Uganda ebizibu ebigirimu ffenna bigenda tukwatako. Ekyakusse butabaawo nti kale wagudde kabenje ne wadde osobola okutaasibwa singa Kayunga wabadde eddwaliro enkana ki ne Mulago, oba singa emukono wabadde eddwaliro enkana ki ne Mulago. Naye tegaliwo kubanga essente muzirya era baakuvuza okujja e Kayunga mpaka Kampala, ezo kilometers 6 plus nga bakuvuga mu motoka, nebanga emmotoka eyo nga tesobola kuwulira kinnya, wattu otuuka ofudde. Kyetubagamba muzimba amalwaliro, muzimba amasomero, muzimba enguudo nga mwembagaza ng'obubisi ku ggaali. Ekiddako nti bw'ofuna ekizibu nawe ogenda kifeesinga nga ffe tukifeesinga. Kale n'olw'ensonga eyo omukulu oyo muggadde, naye okufaako ku bw'ekyokubalabirako n'ekyokuyiga nti ensi tekungulwa, tugikyalako bukyazi akoowa yagiviira, tuli mukka mukka. Kalangwa muvuddeko awo tuvuddewo. Tugenze
ku nsonga ey'okubiri. Wattu bannayuganda yonna gye muli ndi wano bategeeza nti ekirwadde ekyabaluseewo oba ekirwadde kye beebalusizza oba kye baatonzeewo ekya Ebola, ekirwadde kino kyagenze ne kigwa mu ggwanga lya Congo mu nnaku ntono nnyo nga kiyingidde Uganda, nga kiyingidde Uganda. Nga bulijjo Museveni wabadde ayagala ensimbi ng'ali mu kaseera ak'okwagala ensimbi, abadde nga yeyambisa omukisa gw'ebirwadde bigudde e Congo, immediate n'abireeta mu Uganda ng'ayagala okukozesa ebirwadde ebyo okufuna ensimbi saako n'okutambuza ebyobufuzi bye nga byagala. Bannyabo ne bassebo njala bategeeza mu Uganda tetulinamu Ebola. Ebola ali Congo. Wabula Museveni yayagadde okukozesa omukisa guno ng'akimanyi nti ensi zaamu maligitimasi, ng'akimanyi ekigenda okujja gavumenti ye tamanyi we kiyimiridde na we kiri. Okusookera ddala ayagala kweyambisa ekirwadde kino okuleeta lockdown. Lockdown egireeta eno ayagala kabinga gathering oba controlling oba okugyawo gathering, atya nti singa abantu bakungana mu kifo ekimu basobola okwegugunga ne bajjako gavumenti nga bwe badde enkola ye. Era njala ategeeza Kereziya efuga ne wangaala ensi yonna naye ng'erina ettabiro mu Uganda. Ekiwandiiko kimwafunye oba essimu zimwafunye nga uziyimiriza okulamaga kw'abajulizi ng'ennaku z'omwezi 3 mwezi Ogwomukaaga kyabadde politically motivated, so si ndi mulwadde. Lwaki? Museveni akimanyi nti ebiggwa ebyo bisatu okuli eky'Abasiraamu, ekya Protestant n'eky'Abakatoliki kikuŋŋaanya wakati w'abantu 50,000 ku kakadde. Kati 50,000 oba akakadde bwe gakuŋŋaana mu mbeera gy'alimu nga tamanyi kyekiddako walayi ne bw'oba gw'otyamu. Kati ngenda bategeeza mu butongole nti ekyagisizaawo okulamaga kw'omwaka guno Ebola yitayagala gathering kuba tamanyi kigenda kujjako gavumenti we kigenda kuva. Akimanyi bulungi nnyo ensonga lwaki yagaanye okulamaga kw'omwaka guno kuleme kubeerayo. Kiri politically motivated. Okitegedde bulungi nnyo olw'ensonga talina proof nti ekirwadde mwe kiri mu Uganda wadde yakozesezza minisita w'ebyobulamu Dr. Ruth Aceng nga bulijjo badde atulagira ebirwadde nga balina kye baagala okuyisaawo, nakino bakikoze. Era bw'ova ku ekyo ky'okulemesa Ekereziya okutegeka okulamaga kw'abajulizi Namugongo, ekirala kikino wano agenda kukozesa Ebola ono nga preventive measure eri political pressure, era agenda kukozesa Ebola ono nga transitional period ey'okukyusa obuyinza ng'ensi tetegedde kasita controlling population ateekawo lockdown. Amagye ne poliisi n'ebitongole muri CMI, ESO, ISO, Ajati, SFC be bagenda okuba bali mu control ya population. Kitegeeza asobola okulokingira abantu waka. Kati bw'aba lokinga agenda kuddamu akozesa akakodyo kamu ke yakozesa mu COVID-19 ak'okutandika okweliminatinga tageti ze zonna z'ayagala. Era ng'eyo pulaani weeri, era nzize misano bagamba pulaani eri etya. 1. Museveni atagetinga okweyambisa Ebola okujjawo buli muntu yenna mutabani we gwe yeeraliikirira nti asobola omulemesa okufuna obuyinza. Omuli bannaddiini, nkiddamu omuli bannaddiini, omuli bannabyabufuzi, omuli bannabyabusuubuzi, omuli abakulu abafuga mu bwakabaka obw'enjawulo. Nga bwe battanga abantu mu COVID ekyeyonoonero, nakino bagenda okikola. Era bannayuganda mbategeeza singa ennamba zibulayizinga nga bakipulaaninga musuubire lockdown. Mu lockdown bagenda kunkumula abanene mu poliisi, bagenda bakunkumula. Museveni balinako profile nti baagala mutabani we. Museveni agenda kunkumula abanene mu magye nga bw'ali mu kikola. Nga ne wenkoledde vidiyo eno amawulire TV radio baazigaana okuddamu okulanga omusirikale yenna afudde. Naye ng'abasirikale bannakabala bayindigina asina ddala Abaganda abava ku lanka za Kopolo okudda ku bajje no bali mu kufa ne baziika mu kimpukumpuku. Bali mu kutta Abaganda mu magye. Nkidda bali mu kutta Abaganda mu magye. Gwasobola okubuuza ku byalo mu Buganda bannamagye families babadde bavaamu basinga obungi bonna babaziise. Naye tebasobola kyogerako mu mawulire ne ku TV ne ku radio bali mu kubatta. Kati agenda kukozesa lockdown bw'anaaba ng'agitaddewo.
akunkumuna abanene mu poliisi baawulira nti abatya ku lwa mutabani we, akunkumuna abanene mu magye baawulira nti abatya ku lwa mutabani we. Ompulya bulungi nnyo. Akunkumule abanene mu byobufuzi abatamukkiririzaamu baawulira nti abatya. Kati muganda wange Najoli munnabyabufuzi ne munnayuganda yonna gy'oli. Museveni akola ekintu kino nga bwe kikunyonyodde naye tamanyi bigenda kivaamu. Ekisookera ddala ye akibalanga transitional period nti mwagenda okukwasiza mutabani we obuyinza bwe yamuwadde dda. Olw'ensonga Museveni akimanyi Muhoozi tasobola kufuga ggwanga lino nga tayise mu kuwaayo obuyinza mu nkola ya kiyaaya. Kati gino gyonna emirimu gy'amukozesa alaga public nti ono yaweeyi w'amaanyi era kyovula buli mubbi yenna abadde asigadde mu gavumenti alina kuwagira ani Muhoozi. Atali mubbi ye bagenda muteeka ku mpingu ate ababbi bateekinge over. Kati transition eno eya Muhoozi okutwala obuyinza kati egenda kugira mu COVID. Sorry mu Ebola. Okujja nga bwenkyogedeko bayinza okiyimiriza naye nga mwegenda okugira. Naye nga kigenda kuleeta effects zino wammanga. 1. Bannayuganda abatambula okuva mu Uganda okugenda ebweru okukola emirimu gyabwe. Gamba nga abagenda okuba ekyeyo, abagenda okusuula, abagenda okufuna obujjanjabi bayinza obutaddamu okufuluma ggwanga Uganda. Kubanga ennyonyi eziba zirina okubatambuza kampuni zijjaga nti ewaliyo ekirwadde ky'Ebola era bayinza okubeera affected. N'ensi ezitoolotolo ziyinza okuggala borders zaazo olw'okwetangira ekirwadde butasaasa naye nga tekiriimu. Ono atuukiriza omulimu gwa mutabani we ogw'okuggyawo bannabyabufuzi bonna n'abantu nga bw'abagaddeko peesi ye. So kati omuntu akubuzaabuza nti kino ekirwadde bakireese weekiri nno kiri politically motivated nga abadde akyagala akiteekewo. Ekyo mukitegedde bulungi naye kirina effect ku ekonomi ya Uganda ne ku bannayuganda ng'abantu. So yonna gy'oli munnayuganda kimanye ebigo byenkugambye ogenda birabako nga bulijjo bwe nkugamba nimbibuusa amaaso oluvannyuma n'ebeerawo. Kati nkikugambye kiteeke mu mutwe era kyetegereze ojja kiraba olw'ensonga byange mbyogera bwe tekate ng'omusizi Agulesiyani bwe bituukawo aye ne musirika naye nga ye ensonga nga bweri bwe ngibagambye ku kintu kya COVID-19 era mukyetegereze nnyo. So si COVID-19 Ebola nga bwe mbagambye so mujja kitegeera. Bwe mmala bategeeza eky'Ebola ne mukitegeera kubanga Ebola bw'anyinyiitira ate n'amasomero bayinza okugaggala. Kitegeeza abazadde bonna abasasudde school fees n'amasomero bayinza okugaggala. Ani afiirwa? Omuzadde. Jjukira mu kusenyiga 19 abaana bonna abaali basoma emisomo gyabwe gyafa okumala emyaka ebiri era tewali kyakolebwa. Ani yafunamu? Ye Museveni politically yafunamu kuba asobola okontrolinga population ne business zaafa. Abantu bangi bafiirwa obulamu bintu by'ekisiru. Amasomero gafiirwa n'abaana bafiirwa emyaka 2 era mbakadde n'amasomero. Era omwana omubuuza nti nze emyaka 2 ejja COVID sigibala. Eriyo n'abagamba nti emyaka gya COVID sigibala mu bulamu bwe kuba sina kye nagikolamu era sisobola giselebrating ati nakula. Egyo emyaka sigibala batyo boogera. Otherwise ekyo mukitegedde. Kati ensonga bwe kigivaako katudde ku nsonga gye nabagambyeko eya corruption. Njagala okubaza nnyo bakomrade betukola omulimu gwe mu social media. Bannabyabufuzi abavuddeyo okwogera ku nsonga eyo. 1. Ekintu kati mwakitegedde nti bapromotinga Muhoozi okumuteeka mu public afune public sympathy nti yabadda yekka yagenda okusobola okwasaganya okulwanyisa abanene mu gavumenti abaali bakitaawe. Era ne mbagamba nti liyo bannayuganda abeewunzisenga ebinyira wattu abajja okujja bagenda nti oyo yakasinga oyo akyogera ekyo bamu ku bannayuganda batalina buwongo naye ng'atambula n'omutwe gwe nga mukalu. Abantu abasinga mu Uganda tebalowooza ye ekimujjidde essaawa kyalowooza nti kyekituufu olw'okuba nti tebaasomesebwa kumanya buvunaanyizibwa bwe naggwanga ngeri gye litambulamu. Kati jabo jja balaba bangi nnyo era ne bagenda okusasula bajje batandika okugamba nti ffe twagala oyo kubanga yasobola abasigadde tebasobola Museveni tukyamwagala. Naye nga nabwadde obujulizi nga Kabanda ne Balamu bagiyo project bagikubye ku mmeeza eraga nti bo ono yagenda okulwanyisa corruption mbwe ekisanja tali kwebaka kubanga eri project mwagitegedde. Nga bwe nabategeeza nti Anita Amongi mukene ku mpuuta bandisose ne bakwata empuuta
eriyo bangi abakitegedde n'eri abatannakitegeera era bo nga bagamba lwaki tetwogera ku Anita Amongi twamwongerayogera dda. Bw'oba ogoberedde entambi zenze ndicoding ebbanga lyonna nze nasooka okukuwa Anita Amongi ne mulaga ensi buli kimu kyonna ekimuliko nenkubiramu ne gurupu ya Mathias Mpuuga bonna ne mbakuba nga Anita Amongi abakozesa kati bwangamba nti badde sirwanyisa Anita Amongi nkwewuunya neso si kyekikulu ekikulu kyekiriwa ebikolwa Diddy byakola bimugambibwa kitaawe era azannyira mu kitabo kyekimu ekya kitaawe ekya deception kyamuwadde akozese naye luck enough njala okubaza bannabyabufuzi abavudde okulambula ekintu kino ne bategeera nti kiri politically motivated to promote Museveni in the transition egenda mu maaso. Abamuyinza okusuubira nti mwagala mulabeko Museveni ng'akwasa ng'akwasa Muhoozi instruments of power ekololo temuyinza obutakiraba bagenda kikola nga bwe kiri wano kitambule ng'obuyinza yabulina mpaka lwe banamujja mu office bamuteeke mu office endala y'ebyobufuzi then ayite mu office y'obufuzi agwo wali kati gwe abadde ozesa nti ojja kulinda Muhoozi bamu instruments of power ekololo no bajja kumala mu wanagenda kukola byagala byonna effujjo bamale bamu withdrawing ewali kuba CDF bamufune political office yebemu bola ko wali mu ntebe nnene kye baagala kyova olaba nti ne PLU enamba beba parliament mu parliament PLU erina bafanda ate nga beba B kyova PLU efunya abajogerera ku mikutu ejinjawulo ku TV kubanga bamanyi gwe mukutu gwo basobola okubbiramu nga nego babba wali taina sympathy baagala bakuliyeting public sympathy eri omuvubuka oyo kati abantu awo webali era mbegendereze nnyo kati mwenna njagala aziremu mbabuusa omulundi ogusembayo comrade recording a video oba akola video ku social media nkusaba otambuze ne president yabagambye kino kyonna ekya Anita Amongi diversion okubajja ku mulamwa omunene. Anita Amongi tumanyi mubbi era bidde ebbanga naye abamukwata be balina okusooka okukwatibwa ompulya bulungi nnyo naye ate be bakutte omubbi era nabanyonyodde nti bakatubbira emyaka 4 nembawala ne companies na buli kimu kyonna ne balina okukwata tebabafuddeko kati ekyo bwe kitegedde era mu kirevu nti bagenda kiwa airpole ku TV ku radio buli kimu bakiteekewo naye ng'ate bakikola mu bumenyi bw'amateeka IGG alina okukola omulimu ogwo so si munnamagye. Lwaki munnamagye? Kubanga bamupromotinga temunnakitegeera era njagala okyetegeeze lwaki buli corruption scandals zonna zikwata bayindiginansi tezikwata famire zaabwe z'Abanyarwanda. Nsaba kintu kino kyetegereza bwe kituuka mu kukwata abali b'enguzi corruption afuuka selective nti akwata bayindiginansi bo Abanyarwanda abajja okuwamba eggwanga olwo akatiba oba akasengejja kabawandula ne kabazza ebbali ne banyigiriza nnyo bannansi naye nga ne bannansi wadde baba bakutte nabo babeera babbi naye wali owuliddeko olunaku kiro baali bagenda nti bakutte Omunyarwanda abadde mu gavumenti ya Museveni from 1986 up to now ng'abadde abba ensibi z'omuwomosolo. Njagala omumbuulire lwaki batagetinga nnyo bannansi bannakabala betuyita bayindiginansi kubanga bo omuzannyo gwabwe gwali muwandiike mu 50 Actus Master Program balina okusigala kiriini era balina okuprotectinga abantu baabwe n'abaana baabwe mwe mutannategeera nti Anita Amongi simuwagira ekyo mbadde mukimanyi era mumanyi mubbi era abadde akuba Nuupu gisaanyaawo sobola kusupportinga muntu akuba Nuupu gisaanyaawo sobola kusupportinga muntu abadde ayagala Kyagulanyi afe. Omanyi bagamba nti oyagaliza kitawulutta nnyoko yayagala Kyagulanyi afe n'ekibiina kisaanyeewo amaliriza nga yali mu kusaanawo ng'ekyekibiina kisigaddewo. Ompulya bulungi nnyo kati mukitegedde kati wane wali okulena okukomba essowaani bw'omanyi ng'oli MOP wa opposition ng'obadde okolagana Anita Amongi koza kamanye ng'akoza n'owebbwa samonizo zijja ezogenda ku CID court ekibuli nkiddamu bw'obadde okolagana Anita Amongi ng'era akuwa ssente koza kamanye ng'akoza n'owebbwa samonizo zijja
gwe tulowooza nti Anita Amongi adde mu ssiru okuba wanga ssente n'eddiiro nga talinaako bujulizi bw'alina. Wano abadde nga bawa ssente naye nga abalikodinga era vidiyo azirina. Abadde nga bawa ssente nga abalikodinga ng'obujulizi tasobola kukuwa ssente nga tasigazza bujulizi. Nkiddamu, tasobola kukuwa ssente nga tasigazza bujulizi bugenda kulumika, si musiru. Era mugenda tandika okulya nti MP gundi bamuyise ekibuli, MP gundi bamukutte. Kikuzzeyo ku kiri kye nabagamba nti etteeka lya Protection of the Sovereignty Bill lijja kakkana nga likutte buli muntu yenna yeeyita opposition. Oba opposition naye nga wakola lwa mululu tewamanya kikyali mu gatteeka eryo. Mwe kennyini Anita Amongi okukola akabaga akamuyozaayoza n'abatwala mu maka ge ne muli omuceere, buli yagendayo bakuyina mu katambi ako bamanyi nti gw'omu ku banfanfe baani ba Anita Amongi. Era nakyo kikulumika mu mivuyo egyo. Ne tubagamba nnyo nti mu byobufuzi weegendereze nnyo omuntu wakuyise akuyitidde ku ki, ekigendererwa kye ki, lwaki alonzeemu ggwe, era lwaki omukolo gubeerako abakwasi b'ebifaananyi. Mutegere nnyo kye bayita kamera ku mukolo, kuba kulikodinga obujulizi nti bano baaliwo noono. Abantu bamekangula nga beewaze nnyo kamera naye nga ku mukolo kwali naye nga yeewaze kamera kubanga aba akimanyi tayagala kufuuka mujulizi. Naye mmwe bannabyabufuzi ddala b'enkyukakyuka basinga obungi muganye okusoma Museveni yaani n'obuyaayi bwe. Vidiyo eyo abagenda mu ku celebratinga swearing-in ya Anita Amongi, vidiyo babigirina buli muntu ey'emmere bamumanyi, eyagenda bamumanyi, ate ne bwe yamwogera yakolaganye naye bamumanyi, gwe yawa ensimbi, gwe bakola n'eddiiru, gwe bakola buli kimu bakimanyi. Kano olw'ensonga engenda basaba abasigadde nga temuli mu nsonga ezo mwegendereze nnyo kubanga bagenda bateekako emisango gye butamulirangako. Uganda jjukira amateeka tegakola, kyebaagala kyebakola, buli mukyayagala kyakola n'ayitawo nakyo. Kati munnange munnabyabufuzi wegendereze nnyo ekijja si muntu, naye ate nnyongera okujjukiza kikkakatako okulwanyisa gavumenti eyo ne tugijjako. Oba oli mu NRM, oba oli mu FDC, oba oli mu UPC, oba oli mu DP, oba oli mu Namagye, kubanga kino ekijja kigenda balya. Ladies and gentlemen, Muhoozi apulaninga okwasasinatinga abanene mu magye abatali mabuusu oba mu makomera, mu detention z'amakomera nga musigadde mutambula mu public. Muhoozi agenda banyiga omu ku omu. Ekyo kijja. Abali mu poliisi nga toli mu komera ya poliisi nga tebannakukwata ng'obadde toyagala Muhoozi, bagenda eliminating one by one. Ekyo kijja very soon. Kana akatambi mujja kajjayo muddemu akazannyi. Naye munaakazannyira ebbanga liyinza okuba libayiseeko. Mukitegedde bulungi nnyo. Kati njala kutegeeza mukole ekisoboka ng'obudde bukere. Mutakikola mujja kiro zaako. Awo nawo tuvuddewo nza mutegedde bulungi nnyo. So bakomredi mwenda ngenda basaba mu keeping on nga muteekawo ebintu bye nabagambye. Corruption scandals zonna mwebala bazitadde mu comment section, abazipostinze, abazogeddeko, abakoze buli kimu mwebala nnyo balire ddala okukola ensonga eyo kubanga atakulekera tomulekera ennyanja ekottomera. Ekitegeeza ki? Nti guno omuzannyo gw'obataddemu munene nnyo gupromotinga DDG so si kujja buli bwanguzi. Era ngenda n'empulira bwo politics yagwa, politics tasobola kuggwa mu ggwanga, tasobola kubanga politics fena kwe tutambulira. Ebyenfuna bitambulira ku politics, ebyobulamu bitambulira ku politics, ompulira bulungi nnyo. Ebyensoma bitambulira ku politics, buli kimu kitambulira ku politics. Tosobola kugamba nti politics aliggwa, tasobola kubanga ne ssente zibabba ogenda okuzuulira nga bazogeddeko bannabyabufuzi. Omuntu afudde nga badde mu gavumenti era ogenda okulenga kyewose nga azze mu byobufuzi. Kyetugali politics asobola kuggwa. Okujjako gwa yagala omwewala tosobola mwogerako ng'olina ekikutiisizza obanga walya buli n'oga nti nze ntidde n'ekitali ekyo. Tosobola kwewala politics ate politics ajja sigalawo. Are we together? Awo tuvuddewo. Bwe tumala okuvaawo njagala baliramu ku nsonga eno mugitegeere bulungi nnyo.
Gwe Munnayuganda gy'oli yonna onoowulira akatambi kano kakusanze. Njagala obeere mwegendereza nnyo era weetegereze nnyo. Teri ggwanga likulaakulana ng'ensimbi ezirina okukulaakulanya eggwanga eryo zibbibwa abantu ssekinnoomu ne beegaggawaza. Kyewalabye mu mawulire agatambudde mu kunoonya ababbi b'essente za gavumenti, ekyo kiringanga okukwata ekikopo ky'amazzi n'okisena ku nnyanja. Bye mwalabye byonna kukwata kikopo ky'amazzi n'okisena ku nnyanja oba mu swimming pool. Abasajja balina ssente mu mayumba gaabwe, balina ne konteyina ezijjudde ssente, bayita n'abafuuyizi oba bana bafuuyira ebiyenje ebiku munyeera nkukunyi ne babayita bamuleeta bamusibye kakookolo nga ne bamutwala tamanyiiwo ne bagula ekisaakaate ne bamuyingiza ne bamuggyako akakookolo n'atabula chemicals ne bamugulirawo stores n'afuuyira ssente bulungi nnyo. Bw'amala ozifuuyira n'addamu ayinza okuwa olunaku lulamba n'amala okukola omulimu ogwo ne baddamu ne bamusiba akakookolo bamuteeka mu mmotoka ne bamufulumya ne bamutwala. Okuva mu 86 abasajja ekintu kye badde bakikola. Eriyo n'abalina ttiimu nga zo zijja ne zitandika okwanika ne ssente ezo. Balina ssente ziri mu euro, mu paundi, endala ziri mu za Uganda nga ziri mu bisenge byabwe. Kati kakemwalabyeku kasamambiro. Kati bano kye bakola ababbi mu gavumenti kye kino wano wammanga. Era nsiiba nkibagamba baganda bange, kobeere ng'oli muntu ssekinnoomu gy'oli, ng'olina akantu ko keweekoledde. Lwaki okadisipuliyinga ku social media okulaga abantu nti olina? Buli lwolaga achievements zo oba oyita abalabe mu bulamu obwo, si buli muntu nti asanyukira okubeerako obulungi. Si buli muntu nti asanyukira nti olina kyofunye oba olina achievement oba development yonna. No, abantu babi, bantu balogo. Era mwenna afuna ekintu n'okiteeka ku social media oba wazimbye kayumba n'oteeka ku social media, weeyitira balabe. Gw'ogiraba nga achievement wabula obutwa eri omuntu omulala. Era eri abagenda okugamba congratulation, eri abagenda okugamba weeraga ki. Okitegedde bulungi nnyo. Kati bano ababbi bali mu gavumenti kye bakola kye kino wamma akakikola kansoka nkikubuulira. Ssente ze babba si za America, si za Kenya, si za Tanzania, si za ssente zo. Gwali mu kiyumba ky'Abawarabu ng'okola, ssente z'osindika e Kampala. Zezo ssente zo goyinza okuloza zizo ne kuvaako emisolo gyezo ssente ze bali mu kubba abo. Wonna wawudde ova gy'oli Munnayuganda, ssente z'olaba zizo. The moment nti oli Munnayuganda okwata ssente n'ogisindika e Kampala, etambula mu saturation n'ekola emirimu. Oba oguze sementi kuliko emisolo, oba oguze bulooka kuliko emisolo, oba oguze mazzi, oba oguze mata, oba osasudde masannyalaze, oba osasudde internet, oba okuze essimu, kyonna ky'okwatako mu Uganda oba osasula musolo. Kati ze ssente ezo ze bali mu kubba. Kati kikkakatako. Naye weebuuze abali mu kukwata abali b'enguzi lwaki tebeekwata? Lwa nsonga wano. 1. Emyaka 40 bweddu Museveni yali akolazeeko amaka ge. Mu Uganda nti gano ge maka ge nga officially wentudde. Wadde ekisozi mulabayo ne mulaba ente. Nete tebalagako nnyumba ye munda bwefaana bulungi nnyo nno. Tadisclosing nga bintu bye. Museveni alina properties across the globe. Wali ozirabyeko. Museveni alina offshore accounts across the globe. Wali ozirabyeko. Ani aziddukanya? Museveni alina abantu abaddukanya businesses ze across the globe nga si yaziddukanya. Ye bamuleetera summary report okumuga business ene etambudde bwonna era tasobola bidisclosinga. Janet Aziwero, Muhoza Aziwero, Salimu Sale n'abalala bonna balina ba business associates. Ye tojja musanga atudde mu abalabitawo byenno, tojja musanga okubanga bakola ekintu kye kimu bonna kuba kyogera eno message elijje eno. Amataka gonna amanene agabbibwa mu ggwanga
abagabba amanya ga Kinnayuganda era bannayuganda naye bagabbira banene mu gavumenti era banene mu gavumenti ne bagaleka mu mannya gaabo abantu era ogenda okusaakinga mu landizi oyinza okunoonya erinnya Salimu Sale nerikubula nkiddamu oyinza okugenda osaakinga mu landizi erinnya Salimu Sale akanda naho George nerikubula oyinza okugenda osaakinga mu landizi Anita Amongi obe wantu wonna mu business nakubulayo oyinza okugenda n'osaakinga ku Museveni mu landizi nakubulayo oba mu register of company nakubulayo nejje nti osobola omunoonya property yonna nekubula nga togiraba bakikola batya bafuna abantu besiga nga Bahamisi Kigundu Bakirumira Drake Lubega Bakarimu Irigi Basuliru Paleria bani bonna bomanyi bonna abagagga mu Kampala ne bakwata babayita muganti hakati njagala kunzirukanyiza bintu byange buli kintu kyonna kirina kubeera mu mannya go yes gwe ku buli 10 ofunako noswemu ngenda kuwa security na buli kimu kyoyagala nti ye oyo nga kiriziganya buli business omukulu buli business gye baagala okugula bayita buyisa oyo nti bamuguliddewo malls shopping malls nga bamuwa ssente ng'azimba ye nga ye naye ng'afunako pasenti nga mwana amagye n'obukuumi mwe mulowooza musajja Munnayuganda yennyini by'okumba ekirala bayita omwomu zezo business z'olaba ebizimbe by'olaba amaduuka g'olaba A&B z'olaba buli kimu kyonna tosobola kusanga mu linnya lya Museveni abaana ba Museveni baddukanyiza business balala Museveni kennyini mulala abantu amuddukanyiza Janet n'abalabo n'Abasalimu Sale balina abantu abakolera business kati ekizibu ekiri mu Uganda nti gwe bw'ogula ka plot n'okaleta ku social media n'obutula ogala banoono omutwe omukalu n'ogula essimu empya n'ogiraga n'ogala nneene embaata n'ogula akamotoka k'akalungi ku ssente zo ze weekoledde n'olaga abantu nti gw'oli above others tebagenda kusanyu yes eri abagenda kuga congratulation eri abagenda okugendera ku mulubaale oba okukeneka lwaki Bannayuganda mulaze nnyo akataala ne mulaga nti mmwe mulina buli kimu era muli basanyufu abantu si basanyufu kati bali kye batusinga nti they hide their identity they hide their properties they hide their land and they hide their money naye mwe temukikola oli akwata ne ssente dola nga 10 yafunye ba 12 najja ku social media na recording natandika oboka sokeri sente zimpita ba yes zikuyita bakirungi nnyo ne wakitunde mu ange endala ndi kikulabisa nozimba akayumba kalungi nnyo n'okaite abamawuli bajje bakalabe nazimba ennyumba ng'omanyi nti kikulabisa ne mukola emikolo nakyo gyakolebwanga nga ebifaananyi bikubibwa ne video zisigala mu family kati kyava mu bifaananyi okuba nti byalinga bya album ne video kusigala mu family kati olukwata emikolo bagikwata live ebifaananyi bigenda ku social media bya attracting abantu ne babikolako commentary era nabano kye baakolamu ensobi kye mwali temumanyi family z'abana abantu baakolanga emikolo edda nga tebakwata mukolo ku kamera era nga tebalaga mikolo gyabwe nkiddamu bano ababbi baakolanga emikolo gyabwe nga tebigigenda mu mawulire tegigenda mu kamera wabula okuba nti ensi egenda ekyuka yensonga lwaki batandika kati okukwata emikono egibeera mu kamera era egimu gibeera gyamyekusifu nnyo n'ebifaananyi okujja ku social media kizibu nnyo ne kati ffe twaleeta ekintu ekyo nti buli kyokulina kiteeka mu kamera wewavudde obuzibu okweraga so kati achievement yo kyabulabe eri omuntu atafunye achievement eyo kati n'abakola mu gavumenti abalala nti bwe mubba ne mweraga mba mu attractinga IGG n'abalala Museveni kyatakola kubanga talina bizinesi baga nti limanya ge Janet kyatakola abaana baabwe na buli kimu nabbi mu gavumenti bajja kulaga wabula osobola obalabira ku motoka